This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Tuyina ebyobugaga ebyo byabwe nga bo nefe twagala tukyuse Uganda constitutionally tugikyuse mu ddembe. Video eyokutwala ekifo ky'omubaka wa parliament wa Kyaddondo East omuntu aliko essaabazo muwaddanko nnyingi ensijo z'olina ezigenda okusobotolayo omuntu oyo alina strong grassroot royalty mu kibiina kye kya National Unity Platform nga naye omuntu ayogera ebyo agendeko ekyaddondo takoze representation kuba omukulembeze alina okuddayo n'abuuza abantu n'agamba n'ebizibu byammwe kiki utagezeeko mu town council muwadda wange takoze bintu muwadda tabikoze muwadda tabikoze enku nnyingi era abantu b'Egaza tebamulabako abeekasanga tebamulabako nabo mu Kitezi tebamulabako byonna tabikoze otwogera ku institutions okubeera nga zifa obanga okikkaanyizaako nti nno zifudde gwe kyekikutwalayo wali ewafu anti ekintwalayo tuli mu multi-party democracy tetwagala kukola bya Honorable Bamongo byakoze okulaba nga ajjamu abo bamuvuganya nogamba omujege ono abajega tubakooye bwe tuba tunoonya bakooki b'omupiira tunoonya kooki akola ki national team tunoonya akola ki abasinga ebyobufuzi ebimanaginga obulamu bwaffe tunoonya bakiboggwa ekyo kikyamu. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Sirowooza nti ogwo mulimu gwa muntu yenna okumpa amagezi ani gwe nkolagana naye. Waliwo abangaalukwago wa ntalo bwompita bya ntalo oba onkoze bulungi. We shall ban Swahili as our national language. Tubagamba bulijjo nga buli omu agamba tebimukwatako. Love Uganda. Why love Uganda? Because you need it. Well done, Mr. Politician Man. Yes, welcome yet again on the Hardline Show. Frank Ntambi Wayne Balkeza is my name. Tuli ku Kasuku live.
nga sinaba kubanga nkola buli kimu kyonna nsooka okuba nga mbeebaza emirimu gye mutuusizzaako engalo buli kimu kye mbadde mukutteko Mukama asobole okubeera nti akikubisaamu okukira obugulu bw'eggongolo bye bitasobodde kubanga bitambulira bulungi twongera okuba nga tubassa era mu mikono gya Katonda ajja kubeera abateerawo ekkubo awatali kkubo abalwadde twongera okuba nga tubasaasira abatawaanyizibwa ebizibu ebya buli kika Mukama Katonda nga tumwekwasiza tujja kubeera tubivuunuka abalaba show yaffe eno comment section feedback amasimu agakubwa na buli kimu kyonna kyemwongera okuba nga mutugamba okuba nga twongeramu tukendeezaamu tugattamu kyonna bannaffe tubaaniririza ddala nga bwe mukimanyi show yaffe eno ebeera show ey'ebyobufuzi wetwegattibwako bannaffe abali mu kisaawe kino naddala mu kaseera kano ke tulimu akakanaayo kyani abakulembeze ab'enjawulo abeesowolayo okuba nga bakiikirira abantu baabwe ku bifo eby'enjawulo okutandikira ddala ku bya wansi kugenda ku bya waggulu paka yonna tubeera nabo mu mboozi ey'akafubo ebibuuzo era nga biri uncompromising okuba nga babiddamu ku lwammwe abali eyo mu studio wano wentudde siriiwo nzeka ndiwo n'omwami Kanso Mulamba amanyiddwa nga Sozi Rajab. Sozi ono nno abeera muganda wange tweba tweddira kimu musajja wange tuli bazzukulu ba Mukalu Sekandi tuli bazzukulu be ab'enjovu ssebo mukama wange tukwaniriza nnyo on the Hardline Show. Abalabi baffe aba Kasuku live Mukulu Ntambi muganda wange tubeebaza okuweereza nga esiga eryokuna kuba tukimanyi mu kutambuza eggwanga tulina amasiga ana. Yes. Tulinawo executive, tubeerawo ne judiciary, tubeerawo ne legislative, ne tubeerawo ne fourth estate nga be bamwe. Yes. Amawulire. Yes. Wadde tukimanyi media bagezaako okugigezaako okugisuppressinga naye mwe online media muleeta bwino owaddala bali bannaffe byebatasobola kujjayo mumubireeta ne musomesa eggwanga era tubeebaza olw'okusomesa eggwanga kuba ettaffaali lye mugattako kuba tukimanyi obutamanya kirwadde disease yesinze okuleeta obuzibu mu nsi yonna omuntu atamanyi afa obulwadde era kyobanga Mukenenya yakajja waneeno abantu bagamba nga bamuloze dogo nga bakenuka ne baggwawo butamanya kawesi bategeera mbu siriimu olwaleero osanga omuntu tetuvumirira abantu balina Mukenenya osanga omuntu alwadde siriimu myaka 2 nga mulamu wali olw'okuba bategeera ne bategeera n'ekiki ekijjanjaba kyekibaluma kati n'olw'ensonga eyo tubeebaza nnyo omulimu gwe mukola gwatendo okugatta ettaffaali ku nnyaffe Uganda. Okuba nga nyongera okuddamu era okumwanjula omwami ono yesimbyewo ku kifo ky'omubaka wa Parliament n'akiikirira Kyaddondo East mu kalulu ke tugenda okubeera nga tugendamu. Kyaddondo eno ndowooza yasalwamu si mwe muva kira mwe mwava kira so wesoboddeyo bwantoogo obeere nga okiikirira abantu bammwe aho wenyininyini we tuli nga mbadde nkwanjula mbadde nakyendeseeyo ku bimu ku your professions badde mmanyiko kyembadde nkumanyiddeko ebbanga ekyokubeera nti nno oli puliida oba oli looya mu ssiga eryo so abantu webadde basinga okubanga baagala okubanga beewuunya because bakuwulidde wesoboddeyo ebibuuzo bingi mulimu abagamba Mukulu Ntambi tubuulize muganda wo Sozi mukulu wo nti tumulabanga lawyer than a politician. Ne babuuza nti what convinced you kiki ekyakujja oba ekikujje okuva mu courtroom eyo gyobadde owoleza gyobadde okakkalabiza okubeera ng'ojja mu political arena kiki ennyo ekyo? Muganda wange nze ndi munnamateeka. Yes. Ate amateeka saakoma gasoma busomi kyokka. Yes. Ate era nga ndi musomesa w'amateeka. Wow. Ku Islamic University in Uganda. Kampala campus. Wow. Ne Mbale campus. Era ng'ensonga lwaki nasalawo nsomesa amateeka. Yes.
kubanga wano okuweereza ngenda mu kooti mba mpolereza muntu omu naye ate nga twagala okugyawo obutamanya eri eggwanga kuba bano bannamateeka betusomesa betusindika bebagenda ate ne bawolereza abantu abawera kuba tukimanyi era n'ennamba y'abalooya betulina mu ggwanga wadde tugamba bangi temala okusinziira ku misango egizibwa e Uganda era n'okusinziira abantu we beetaaga okuwolereza kyovanga waliwo n'abantu leero abakyali ku remand abeerayo emyezi 6 n'abeerayo omwaka mulamba naye nga talina bapulida bakola ki bamuwolereza kyova nze nasalawo ne ngamba wadde ngenda mu kooti naye ka ngende nsomese neki n'amateeka ndabe nga ngatta ettaffaali ku ggwanga ate era nga nze director w'ekitongole kye bayita Institute for Empowerment and Legal Aid Initiative era ekitongole ekyo mu kkowa eryo kigezaako okuyamba abo abatalina busobozi okulaba nga bafuna ababawolereza makooti nga taleese kasente kituyita pro bono ekitongole ekyo kya pro bono nze akikulira wali ludda wanga bansiba nanoonya balooya awo kasita ofunye muganda wo tujja kukwatagana bulungi tukimanyi bapulida ebiseera ebisinga babbeeyi mukko era kyova ffe twasalawo ne tugamba kuba nkolera mu Kateregga and company advocates naye twatandikawo ekitongole ekyo okulaba nga tugezaako n'okusomesa abantu amateeka kuba amateeka magazi abantu abasinga bayinza okulowooza amateeka genda bugenzi mu kooti naye amateeka magazi tulinawo family law tulinawo contract tulinawo land law kali amateeka magazi kati ogaba magazi kiba kitegeeza gonna omuntu alina okuba nga agamanyi omuntu ategeera eddembe lye omuntu aba agenda okugula ettaka akola endagaano naye endagaano eyo erimu biki birina okubeeramu kuba waliwo nekituyita alternative dispute resolution nga tetunnaba na musango okugenda mu maaso abantu banene ababiri basobola okutuula wansi ne bakkaanya obutakkaanya bayimaliriza kuba tukimanyi we tugenda mu kooti wabeerawo okuyuziŋŋana wakati waffe naye ate we tubimala nga tubimalidde wabweru wa kooti kye tuyita ADR nga tubimalidde wabweru wa kooti tusigala tuli bamuki bamukwana ate ng'enjuyi zonna nki nsanyufu kati ebyo byonna ebintu ebyo kitongole ekyo tugezaako okulaba nga tusomesa bannayuganda okulaba nga bava mu butamanya twagenda okulaba nga waliwo ebitagenda bulungi mu seeteeserezo eyo mu parliament nga we tukiraba kuba tukimanyi parliament kazannyo ka bwongo ate era omuntu yeetaaga okuba nga ng'obimanyi byogira kuba mukulu Ntambi kye tulina okumanya politics ono bamuyita gwe tugenda mu definition yakyo it is a science of managing society kiba kitegeeza omuntu alina okuba n'obukugu mu ekyo kyakola economics ng'omumanyiiko science ng'omumanyiiko n'amateeka ng'ogakola ki ng'omanyi ebintu bingi kubanga olaba n'okubeera manager wa bank ogenda n'osoma emyaka 3 omala n'osoma emyaka 3 ate ne bakuteeka ku branch n'osooka n'obeera emyaka 3 ng'okola ki ng'oyiga eyo just branch sina Bank of Uganda kiba kitegeeza okumanaginga society olina okuba nga oli mumanyi era kyovola Uganda ekisinze otuteeka ennyo emabega kuwa bukulembeze batabiinaamu bukugu bwe tuwa ebukulembeze abatabiinaamu bukugu kyovola okuva 1962 bw'obote yajja obote bwajja kuba abaganda tukyamuka nnyo mu kukyamuka nnyo Beni Kiwanuka baaliwo mu myaka gyana Beni Kiwanuka mukwerawo emyaka gyana baali already bakoleddeko cooperative societies nga bateeseza n'abazungu nga bukulembeze babumanyi niyo olwefutwa ne bajja obote najja 1962 ne bamuwa prime minister bamuwa prime minister kye yakola wakiraba okukakkana nga awaŋŋangusizza kabaka mu Buganda crisis nkaga mukaaga ng'eggwanga baliddibaze n'okutuusa kati teridangulu kiba kitegeeza ate nga politics waba tateredde teri kiyinza tereera kasa politics abanga tateredde kuba politics ye economics policy ye buli kimu wadde Abannayuganda bagamba nze siri munnabyabufuzi medambawulira naye teri atali munnabyabufuzi buli omu munnabyabufuzi kuba Abannayuganda baneeno be basasula omusolo ne babeezaawo eggwanga bamala osasula omusolo ne babeezaawo eggwanga ne kati bano abantu be bakwasa we baba nga si bakugu nga si bamanyi kiba kitegeeza era eggwanga bajja ddiribaga kuba waliwo ensi nga tuzisinga okubeera obulungi okugeza nga Botswana
Uganda eri bulungi nnyo okusinga Botswana naye wetegereza kuba Botswana eyo nga obafuna omukisa kuba bagenda okufuna independence Kamasere y'omu ku bakwasa obukulembeze ate nga baali bateeketeeke era olaba Botswana olwaleero ne Uganda wogitunda ate nga Uganda tulina ebyobugagga bingi okusinga Botswana etuli wala kiba kitegeeza buli eggwanga werikwasibwa abantu abatalina bukugu abantu abatalina bumanyi eggwanga liba ligenda kudda emabega emyaka nga lwaliro olaba Uganda bwe tuzze emabega mu assessment yolaba tuzze emabega ate nga sajja bagala protecting against zaabwe tuyina ebyobugagga ebyo byabwe nga bo munyago era ffe kye twagala okulwanyisa tetuliiko ffe kubanga ojja n'otunuulira abazungu baatufuga abazungu bwe batufuga kaali kakiriki nga k'abantu batono baali batono abazungu ate ne bajja ne bakwasa obuyinza era abatono abayina emmundu era ojja n'otegeeza leero gavumenti eri mu buyinza y'abatono abatono abayina emmundu era baalubatuwe bati tebawera na mitwalo 6 be bakutte bati obuyinza bw'abana Uganda bonna ate nga ssemateeka etugamba power belongs to the people kiba kitegeeza tewali equal sharing of Ugandan resources waliwo abatono abali mu kwezza ebyobugagga by'abana Uganda n'ebyo byonna byetaaga abana Uganda bamanye eddembe lyabwe bamanye rights zaabwe ko olwaleero abana Uganda tebakimanyi nti power belongs to them nenga obuyinza bwabwe kuba we batali twalo kye tuyita law state and the individual ebyo ebintu bikwatagana byonna amateeka government n'omuntu wa bulijjo kiba kitegeeza omuntu wa bulijjo watali government tebeerawo ane government wetalina omuntu wa bulijjo takola ki tabeerawo kiba kitegeeza buli omu yeetaaga munne government yeetaaga abantu n'abantu beetaaga government olwera abana Uganda bagati tugenda kusasula musolo abakozi ba government bafuna miki tebafuna misaala ate n'olwera government naye bakuuma wabasirikale we bavaawo ne bagati tugenda bakuuma kiba kitegeeza obutabango bugenda kukola ki bugenda kugwa kiba kitegeeza abantu bano beetaaga bannaabwe bonna government yeetaaga abantu naffe twetaaga abantu kati kuzimu ku nsonga ezanzijayo nengamba kangene enkiikirira abantu ab'ekyaddondo mu nsonga ezo olaba enkiikirira ababaka gye bakiikirira abantu si nnungi okugeza emirimu gy'omubaka tugimanyi gibeera emirimu 4 legislation budget okuyisa budget representation ne oversight ne bw'ojja n'otunuulira olwaleero ababaka abaliyo essaawa eno ogenda okutunuulira ababaka baffe opposition nga tubeeramu n'ababaka nga 4-5 abakola emirimu egyo kubesa abazina aliyo munnamateeka munnange twalirowoozezza nti mulira mu katiba kyekikugiro jjo muri press munnamateeka munnange naye takoze representation kuba olwaleero nze ndi w'omukyaddondo mutuuze w'omu Lusanja wemba omutuuze w'omu Lusanja tetufunyeeyo ko ku meeting yonna nga batwebuuzaako waliwo bannayiri nditeeke ligenda okuyitibwa mu parliament naye mmwe bannakyaddondo mugamba ki ekyo tekibaddeewo ate nga lyo eddoboozi lyaffe alina okujja n'atwebuuzaako n'akuba enkuŋŋaana tubadde mu kakkalabizo nga tomanyi kiri ku najja kuba omukulembeze alina okuddayo n'abuuza abantu n'agamba n'ebizibu byammwe kiki oyitira mu nkiiko ezo olwaliro ku town council tagenzeeko mu town council kulaba kubeera ogumu ku mulimu gw'omubaka it is oversight kugenda kulaba town council kubanga wemumala okuyisa budget eno mu parliament eno yesindika ssente ne zigenda mu town councils ne ku districts ze ssente ezikolebwa kiba kitegeeza omubaka aba alina okulondoola alabe ssente ze twasindikayo zikoze ebyo ebyazikola ki muwada wange takoze ebintu muwada tabikoze enku nnyingi era abantu b'Egaza tebamulabako ab'ekasanga tebamulabako nabo mu kitezi tebamulabako olwaleero kasasiro yakuba abantu mukulu ntambiraga wakibuulira naye abamu tebannaba na bakompensating essaawa eno mulimu gwa mubaka okulaba nga alondoola lwaki abantu bano tebannabeera compensated egyonna mirimu gya mubaka wadde tukimanyi tuli mu buwambe niwe tuba mu buwambe kasita musalawo ne mugamba olwaleero president Kyagulanyi wawangula gavumenti yeba ekyuse tuba tugenze mu gavumenti yaffe newe mugenda mu gavumenti nga si yammwe kibategeeza mugenze ku battlefield mba mugenze kulwanirira bantu bammwe nga mugamba mu ddwaliro waliyo eddagala kubanga mulimu gwa mubaka oversight nagwo muli kolyanza si mulimu gwa mubaka but it is oversight kati ng'ogeze eddwaliro yaffe eryekasanga ti health center 4 lwaki temuli ddagala lwaki abasawo tebakolera bantu mbuki mu budogo mulimu gwa mubaka n'ogenda n'olambula byonna tabikoze olwaleero ne mu kooti kuba oyinza okugenda tulina case backlogs
naye era ogenda n'obuuza abalamuzi bannaye abantu bange bano lwaki tebaleetebwa mu kkooti ejjo na mirimu gya muki jambako kuba gwe ddoboozi ly'abana abantu bonna kuba waliwo ekikolebwa wakati w'omubaka n'abantu kyekiyita social contract y'endagaano kuba abantu b'ekyaddondo bali emitwalo 27 abantu b'ekyaddondo baba emitwalo 27 bonna tebasobola kujja mu parliament kuteesa wabula okola nabo endagaano nga bakuwa akalulu gwofuuka eddoboozi lyabwe naye otafuuka ddoboozi lyabwe kibategeeza oba balyazaamaanyiza olwali tulina oluguudo lwaffe olw'omu Kiteezi terunakolebwa mulimu gwa mubaka okulaba nga olubinga ogenda n'okaba kyeki kyegambye you represent obagamba naye oluguudo lwaffe lubi abantu bange enfufu ebakola ki ebatta n'ogenda mu parliament yo nekola budget wekola budget netekamu oluguudo lwe batagitekamu kuguno omwaka oguddako londoola okaye bannayiza abantu b'ekyaddondo ogende ku furo okaye bannaye ojulesa nga matter of national importance bannaye abantu bange bafa ki fufu kuba nakyo kireeta obuzibu kireeta obulwadde kireeta sinuses kireeta ebintu bingi kibategeeza abantu bo babeera bubi era oba olina obbakola ki oba olina obbakiikirira mu mbeera eyo yebakidde ku mulimu omubaka waffe olwaleero era bw'oyitako mu bantu eyo ab'olusanja n'obabuuza bagamba naye omusajja oyo kasasiro wano yakuba abantu ate yajja na kitiiyo na nkumbi mu kifo kye yandireese eki affirmative action leeta ekisobola okujjayo ate kujja na kitiiyo na nkumbi kati abali wansi bafe essaawa eyo kati nga balinda ggwe kiba kitegeeza omubaka olwaleero wadde munnamateeka munnange n'ebingi ebimulemye okukola omubaka byalina okukola nga wembigambye tabikoze ate nga obuvunaanyizibwa bwa mubaka kasi abantu bakuwa obukulembeze oba tomuwadde budde bumala kisanga kikyali kimu newe kiba kimu olwaleero waliwo kyetuyita legal touch enkwatagana eriwo wakati wo nawe nga munnamateeka okuwolereza ku bantu olwaleero abantu kuba omulaba Kyaddondo oyo tukyalinamu ebifo ebyakataka bikyalimu ekyalo yalo Katadde Kiti Nabutaka saidi zeeyo yonna wakyaliyo ekyalo ekibbattaka kinene niyo abakadde bababba ne bagamba omubaka tetumukolaki tetumulabako wadde kuba abasinga baba tebalinaaki baba tebalina ssente nze waliwo omukyalo eyo pulida omu yagenda n'amukwasa omukyala yakwasa pulida bakola endagaano pulida amugireyo kettaka waliwo ettaka neibawe yali alitutte namugamba wana alijjayo agenda kumuwa ettaka eddala naye ate pulida kye yakola n'aleeta ebyapa okubisayininga mutation forms omukyala naye n'asayininga pulida teyakola mulimu pulida ate n'atwala ettaka ly'omukyala nsonga ziri ekyo nyero omukyala we yabigira bwati ne tubiyingiramu bwe twabiyingiramu awo pulida twagenda okukomekereza nga wadde omukyala ki mukyala ssente nenga mu kusooka yali amunyigiriza kubanga bagamba looya ate tunaamuwaabirawo munnaaye niffe twabiteganya tumugamba mumanyi muganda waffe tugenda kuwaabira mu Local Council twamugamba tugenda kuwaabira mu Local Council era wamugamba tukutwala mu Local Council nagamba naye tukoze tutya tutuule naye nga bano yali agenda batuulako olw'obutakola ki olw'obutamanya kati gyonna mirimu gya mubaka si kugamba mbu abantu bawe ssente no abantu si kye beetaaga abantu beetaaga enkwatagana yaabwe wakati wo nabo kuba bakimanyi omubaka alina by'atalina kukola omubaka wagula ambulance ekyo omubaka aba akikoze nga mukulu ntambi obanze wenyinza okukikola that is good will nogamba social corporate responsibility abantu baneeno bebangulako kineeno bebandeetera emisango kankwate mbaddize era ng'omulala weyandikoze eki weyandikikoze which is okay si mulimu gwe naye ekyo osobola okukikola ng'era omuntu w'omusociety ng'oyagala abantu babeere buki babeere ne si mirimu gye emirimu gye gyegiri erina gye wanokodde okulaba nga mu masomero kuba olwaleero tulina amasomero ga UPE wetubeera n'amasomero ga UPE amasomero ganeeno abasomesa oluusi tebajja ku masomero oluusi beedimaster nabo besuulayo gwa naggamba naye mulimu gwa mubaka okulaba nga ogalondoola oyinza n'okukuba olukiiko nobagamba leero edimaster nina naawe olukiiko obuvunanyizibwa gundi oba bulina obusobozi oversight MP oversight takikoze kuba sente ezisasula aba UPE ani bazijjawa bazajjaeri waggulu si mu budget ya parliament kibategeeza kati gwerondoola ogwo mulimu gwa mubaka bino bye babuzaabuza abantu yaganze sina kyenira ogwo mulimu gwa muki gwa mubaka era mukulu ntambi omubaka yenna atakola ekyo kibategeeza tasaanidde kukiikirira abantu olwaleero problem gye tulina mu Uganda n'ensonga lwaki tuwakanya gavumenti ya mwami Museveni kulaba nga mismanaging ebintu byonna
powers zonna azizizza ate powers bwazizizza ate nga yagamba decentralization nga power yagamba zigenda kukkawa wansi nyo olwaleero ne gwe babyeko ettaka president tuyambe ne gwe basibye president tuyambe kugulawo taapu ate nga waliwo institution ezirina okukola ki ezirina okukola ebyo kibategeeza institution kasita zifa ne mba mukola mutya tewoyinza kubeerawo development kasita institution zimala okufa awo wenyini wetwogera ku institutions okubeera nga zifa obanga okikkanyizaako nti nno zifudde gwe kyekikutwalayo wali ewafu anti ekintwalayo kutereeza kuba olwaleero bw'oba omukugu okugeza baleeta amateeka mu parliament baleeta amateeka mu parliament bannaffe ab'opposition abamu ne bagezaako okwogera ng'ebbago litandika we baogera ng'ebbago litandika ne bajja mu baganda baffe bamukulu ntambi mubakwatire mu bukuubo kofi biru wabalaba ne bajja ne boogera ku corridors ne boogera ku corridors ne ate gye likomekkereza tebalabikako ne mu Hansard nga tebalabikako ningo omulimu gw'omubaka bwe twagala twala wali lutalo kuba amateeka tumanyi okuganyonnyola olwaleero kye tuyita rule of law kuba boogera ku rule of law rule of law muzimu ku principles zaazo egamba everyone is under the law ne president ali wansi w'amateeka teri ali waggulu w'amateeka era kyova nga buli kye baagala okukola bakulaga mu bakiyisizza mu mateeka asobola obbalwanyisa yonaama bimanyi ng'osobola okugayinterpretinga oba osobola okugayinterpretinga kuba tugenda mu kkooti ebiseera ebisinga nga omulamuzi si wuwo oba omulamuzi ng'alina sayidi gy'akola ki gyaliko naye gwe olw'okuba omanye etteeka n'omulaga n'omugaa kino etteeka ligamba bweriti ne bweriti bw'alivuunula ekifuula nnenge nga mwapiiringa kiba kitegeeza balina kugoberera tteeka kati nawali kiba kitegeeza mu sseeteeserezo waneeno olwaleero nze nsomesa amateeka naye waliwo amateeka g'otunuulira ng'ogayinterpretinga gali so shallow nogaa kati ani yakola etteeka lineeno ng'olaba gabulamu kiba nasazeewo ne ŋŋamba kanzije ŋŋende amateeka gano abaana ge bakola ffe tugasomese amateeka gensomesa ŋŋende ngakole ngayise ate etteeka lyonna lyonna ekyamu tewali nsonga lwaki nfuluma mukulu ntambi nsobola okukkirizisiza kyotakkirize just nekupaswedinga kuba tukimanyi history wa Uganda ekyatutwala gye tuli kubeera nga waliwo bad governance ne tubeerawo n'entalo era kyekyavaako okukola ssemateeka wagenda mweta awezeza emyaka 3 kibategeeza ez'entalo kati ebyo byonna era ne tugenda mu kkooti kuba tulinawo oral ne written statements kati oral statement is persuading opaswedinga otya omulamuzi okulaba ng'omulamuzi adda ku sayidi yo kakibategeeza nawana era ogenda mu house ng'akazannyo okamanyi osobola opaswedinga bali eri ne baba nga si babo ne bakuwa amatu because tuli mu game of numbers nti bali bangi opposition bagamba batono ne bakola batera bali bamala ne bayisa mwami ntambi basobola okuba abangi naye abangi ne mbapaswedinga olw'obbabuulira eggwanga wajje livudde nembabuulira n'obulumi ki bwe tuyitamu bagamba lino eggwanga si lyammwe si lyaffe myaka 10 mu maaso kummwe teri agenda kukola ki teri agenda kubeerawo muzadde abaana bangi babadde nga gwe abadde boogera byebimu exactly nenga tewali kikyuka bali bameka olwaleero mu parliament bali bameka okugeza nga UPDF amendment bill bali batugamba olwaleero kawunda suit tetujja zambala teri babaka basigalawo ne kawairako ne bakajjamu olw'obumanyi singa ababaka abo tulina ababaka tugamba ababaka abali mu kalibe eyo nga bali ababaka 5 nga balinga olaba mukulu Ssemuju n'abalala ne katulayo tulina ababaka nga 5 abasobola okuvaayo ne bawakanya bali eri abasigadde nga bakyesirikidde batunula butunuzi banaga ki ekigenda mu maaso boyagala okujjayo baveeyo abali wali mu parliament nga tebalina kyakkola kubanga olwaleero tuba tulina olwanira abantu bw'otalwanira abantu kati ate ogenda kukolayo ki tewaba oba ogenda kukolayo gwewanga tosobola kwajuwinga kulaba ng'abantu bo bafuna kuwola era abavubuka tebalina mirimu olwaleero ng'abavubuka bafuna emirimu ebyo byonna byonna parliament yeyina obikola governance budget olwaleero ojja n'otundu olwaleero budget ne bakugamba waneno mu PDM bawaddeyo trillion emu ate ne bajja ne bakugamba sente ezigula amafuta g'abakozi ba gavumenti ziri 900 billion almost a trillion
kati ezo baba zitaddeyo for development kati byomubaka byalina okulwaniramu n'agamba nedda bannaye ati bagamba tetuwera atemuwera lwa butamanya ate nga bali bayisa ku numbers balina ssente ze babayisaako emabegakaawo mu 2022 ne baziyisa mu budget ate olw'okuba baneno ba whistleblowers ne bazigira mu 2024 bawisa emyaka ebiri be babaka betuyinayo mutawuliranga lwa bewadde ensako emoluments nenga kyayita emyaka emeka tugamba kati gwate nga kyabayitako wali otuddemu nogamba omujegono abajega tubakoye abajega okubeera nga be batutwala twagala abantu abalina obukugu bekwatire mu kintu waliwo omukulu Ntambi bw'oba oyagala omusawo ononya physician asinga si bwe kiri oba olina obusobozi bwe era bw'osanga intani wali eri era omuyitako agamba oli physician otwalani kangende wa physician bwe tuba tunoonya bakochi b'omupiira tunoonya kochi akola ki national team tunoonya akola ki abasinga ebyobufuzi ebimanaging obulamu bwaffe tunoonya bakibogwa ekyo kikyamu twetaaga okukyusaamu omuntu wabuulizaawo wajoyininze PFF ekibiina relatively ekipya naye nga kiri it's a less established party one would say then the question comes nti mu bibiina byonna ebibaddewo oba ebiriwo ebiri ku side opposition tubadde ne NUP ekyaliwo FDC ekyamwe ekyava Democratic Party why ideology ya PFF giwalondayo okubanga ojoyininga gundi eyo mukulu Ntambi PFF ojja n'otunulira constitution zaffe zonna ez'ebibiina yanjawulo etya ejjayo federal system teri constitution ya kibiina yonna yogera ku federal ne constitution yaffe ya PFF yogera ku federal kyekiri kye natandise nakyo naye kugamba kye twagala okujja obuyinza mu batono tubuze mu bangi nga constitution wegamba power belongs to the people ate ne wogenda webali bakola constitution ye-95 olaba mu Odoshi commission ya 1994 era 64% yali ewagidde ki federal kiba kigezwayo constitution gye tuyina si y'abantu kubanga abantu bagamba twagala ki twagala federal ate constitution reflecting federal kati ate ffe ab'omu People's Front for Freedom ba PFF kyetukkiririzaamu tugamba twagala okuzza obuyinza eri Bannayuganda nga tubuzaayo tutya obuyinza eri Bannayuganda kubanga ojja n'otunulira olwaleero ebitundu byonna okugeza Karamoja nga tutandise ne Karamoja nga tukuba ku federal si y'Abaganda federal ya Uganda yonna kuba tulinawo gavumenti ya wakati ne tubeerawo ne federal states kati federal states zino ziba zeefuga olwaleero tulinawo Akyoli tulinawo Lango tulina Buganda waliwo Bugisu ezo zonna regions ne Busoga kiba kitegeeza abantu baneeno ne Bunyoro bayina amafuta bwegaba amafuta gayamba abantu bebunyoro balabe nga bavaayo bwe tugenda kuba naffe Abakalamoja tugamba Kalamoja erina ebyobugagga leero ne lwaki bagamba Abakalamoja bebasinga obwavu ate nga balina gold ate ova ne ku gold olwaleero tulina cement gwe bayita Kampala cement bamujja Kalamoja yandibadde ku Karamoja cement olwaleero tulina baganda baffe ab'omu Busoga be batuwa amasanyalaze ge tuli mukolerako industries naye ate bagamba era Abasoga be bamu ku baavu mu Uganda kiba kitegeeza wano mu Buganda bakujjukujju bayina emmwanyi bwe baba n'emmwanyi wano mu Buganda nabo baba basobola okukwata ezo emmwanyi zaabwe ne beesitula baganda baffe ab'Ekasese kuba waliwo edda batubuuzanga why was the railway extended to Kasese waliyo ebyaliyo gold and copper ebyalina okugibwayo bijje olwaleero biyamba abantu beeyo ate era tusobola n'okugamba Abannakasese olwaleero balima kooko olwaleero balima kooko tubasembereze ebyuma ebikaza kooko ono kuba kilo ya kooko eba ekaziddwa okugigula ya $600 n'olwaleero weesanga nga bali ab'Ekasese kilo ya kooko bagibagulako $2,200 kyotegeeza bafiirwa naye ate webatwalira ekyuma nekisembera baba bakoze eki baba basituse kati kyetwagala kusitula regions zonna baganda baffe abeerango olwaleero ogenda okulaba waliwo abadde bagenda bazungirayo nga batwalayo ente eyo wewasinga kati oil wano mu Uganda Ulango Sambuljo uba waliyo oil kiba kitegeeza oil waabwe agasebbo naye nga ate wano twegatira ku central government fenna kiba kitegeeza fenna tusituke ate abantu babeere proud okumpita Omuganda
oba okuyita omunyankole oba okuyita omusoga oba okuyita omugisu si kibi eya identity yaffe tuddeyo twemanye nga tetwevuma tetwekola ki wabula nga person is proud to be kyonna kyali sigamba mbu okuvumirira maki mawanga tukijjewo ekyo wabula nga twagala fenna tusitukire wamu kati byebimu ku byenkizo ebiri mu kibiina kya People's Front for Freedom ideology twagala okulaba nga fenna tusitukira wamu ng'abana Uganda ate era obuyinza tubukwate tubuddize abantu beesalirewo abantu bwe baneesalirawo bajja kukola ebyo bye baagala olwaleero Kampala muyinza okuba temwagala malwaliro ate nga abantu bebugisu bagala maki malwaliro bwe tunabeera mu federo bajja kwekolera amaki amalwaliro olwaleero tuyinza okwesanga bagamba fe abeera nga twagala ama factories ate go bakolera ebirala kyategeeza federal system eno ebe eyamba abantu okusinziira mu bitundu byabwe era tukijjeyo tugambe si ya Buganda kuba ne Buganda erina ebyayo ne ate ne regions endala zirina ebyayo ng'ekigendero kyaffe kyakusitula kuba kyetusinga okwetaaga kulaba nga fenna tukola ki tusituka twagala Uganda eyawamu omuntu abuulizaawo mugenda kitukako kiteekyo kati mwa frontinzeewo mukulembeze ku ntebe ennene okutaflotingawo omuntu ku ntebe ennene manifesto eyo okuvaayo system eyo okuvaayo nga ya federo fenna tetusobola kugamba mbu twesimbyewo kituufu kwa tulina bannaffe abali mu opposition olwaleero tulina ANT ne NUP era ANT okimanyi twayingira nayo into a memorandum of understanding era nga tetunagenda mu kalulu kano twayina enkiiko wakati waffe n'abaki n'ANT NUP kati nga NUP bagamba tulete president yo ate nga bannaffe ab'enti bagamba tulete presidential candidate babiri okuva mu abasatu kakati ne tubeera nga tukyali era twagenda okuyingirira akalulu nga tukyali awo kyova olaba nga ffe era olwaleero tetulina gwotulaba naye naye ate nga bonna tubakola ki bonna tubawagira tuli kusaidia muba consideringa kuba ekigendererwa kyaffe kyakulaba nga tununula ki obutajja kuvuganya kuba president bannaffe webali abasobola ekyo olwaleero president Kyagulanyi bwalya tusobola omuleetera proposals zaffe batuwuliziganya ne tumugamba kyetwetaaga kuba ffe kyetukkiririzaamu wera tunamala tuba tukyusizza obukulembeze waliwo kyetuyita recalibration okuzza obujja Uganda kibasigeza ne constitution twetaga constitution mpya eno constitution yebaddewo tugikole ki tugidibye era kibasigeza bano bannaffe we tuli fenna mu opposition ffe tetubayinaako buzibu ate fenna tuba tetusobola kugenda kwesimbawo naye tugamba munnaffe ayina amaanyi kuba president era tukimanya amasannyalaze kwegali ne tugamba naffe tulina ebifo bye tukola ki byetusobola obwe mupi tubusobola obwa meya tubusobola obwa kansala tubukola ki tubusobola ninga fene ekigendererwa kyekimu kyakutuusa Uganda kyotegeza ffe tulina musindika busindisi agende mu maaso naffe eno gye tuli tukwatagane bwe tunaatuuka wali eri nga tumaze tutuuse mu Uganda ensuubize then tusobola okugamba tutuule wamu tutereza atya Uganda that is the reconstruction of Uganda omuntu awo wenyini wooli kifaananyi okisiize naye nga kiri very ideal but realistically tulina rifts entalo ezigenda maaso within you abali mu opposition waliwo olutalo ku kifo kya meya wa Kampala for example nga Elias Lukwago omu ku bakulembeze bamwe abakuukutivu era ab'amaanyi mu kibiina kya PFF ali mu ntalo awamu n'abakulembeze abamu abali mu kibiina ekya National Unity Platform wemba mugendedde mu kulwana entalo wezito mnaatuuka wali for example temutaddewo mukulembeze ku kifo kinene naye nga NUP ewangudde mugenda kubeera mu normalizing up situation eyo oba ke kaseero kugiputinga on the end ne mulwanira ekinene ekyokukyusa Uganda empya nga temuli mu kubanga mwerwana what would you be say on that mukulu ntambi sebo okubeerawo nga abantu bavuganya si kikyamu watu waliwo okuvuganya n'okulwana okunenengana tebali mu kulwana kubeera tukwatagana owulira ebigambo ebiva mu campuses ezimu anti era buli mbeera mu byobufuzi ebyo bibeera mu chemical obimanyi propaganda abeeramu malisi bibeera mu kuwayiriza kulimba ne mu lutalo era olutalo Israeli okirabye Israeli badde ga teri genocide naye ate nga genocide gyakola ki gyali kati ye propaganda akola ki abeera okusa mbeera mu lutalo kati essaawa eno okulaba nga waliwo abavuganya ekyo ekisinga obulungi era kyetwagala kuba twagala abantu ab'endowooza ki
ezenjawulo olwaleero bakusimbako ng'oli wa kibiina kirala tuli mu multi-party democracy tetwagala kukola bya Honorable Amongo bye yakoze okulaba nga ajjamu abo abamuvuganya ate we yamaze okujjamu abo abamuvuganya kye yakoze n'omulamuzi kuba ne kkooti kati ate batandise oziwamba ne judiciary batandise ogiwamba kye yakoze yabagamba olwaleero kuba waliwo abaana be bajja mu register abali bamusimbyeko ne bawabira mu high court omulamuzi naga agenda kuwa ensala ye leero ng'ate we ba nominate eba mutu eba muti kubanga okusinziira ku byabaddewo kyakoze eki events zaayise kibategeeza tewakyasobola kukola ki tokyali kiyinza kudda mabega kati ebyo tesibye twagala twagala abantu bavuganye kuba abantu bavuganye buli omu alina ideas egyaki ez'enjawulo enkovu zinaawonereyo mu maaso ze muli mu kwetuusaako zijja kuwona kwa tujja tuuka ekiseera tugambe ekigendererwa kyaffe ffenna kulaba nga tuzi oli obuyinza eri abaki eri abannayuganda ekigendererwa kyaffe kyonna ffenna kununula ki kunula Uganda si kulwanira bifofofo kale bifofofo essaawa eno bali mugezaako okuleeta ebirowoozo byabwe ono aleeta ebirowoozo nono n'aleeta ebirowoozo abantu bakole ki abantu basalewo abantu bwe banaamala okusalawo era tujja tuuka ekiseera tugamba kyovula era nga olabye abopposition ebiseera ebisinga babeera n'obutakwatagana niwe batuuka mu gikwateko togikwatako egiri bonna nga bulaba bakwatagana ensonga ez'eggwanga babeera kimu ate mu badda mu nyumba zaabwe ne bakola ki ne baawukana kana wano bwe kiri kyategeeza tujja kwawukana naye ate tunatuuka ku nsonga ez'eggwanga eziyamba mu nnansi fenna tujja kwegatta kale ekyo mukulu ntambi tekikweraliikiriza otuba twogera ku current political landscape nga weire essaawa zino olowooza ekya respecting rule of law gy'oli mukubanga odefendinga case in point nti omukulembeze wammwe omu ku bafounders Dr. Kanokiza Besigye ndowooza agenda kuweza mwaka mulamba mu kkomera nga processes zonna ez'amateeka ze mugezako kubanga mulafuubanira ziri mu kubanga zigwa butaka kikyo kyoyinza okukola ekyenjawulo ku mbeera eyo gwe nga looya gwe nga kanso essaawa zino abantu bagamba nti mulemereddwa okubanga mujja omusajja mu mannyo g'empologoma okubanga oyagala kugenda wali kye kiyinza okuba nga kiyinza okukyukamu mukulu ntambi for starters atandika obutandisi yayinza okugaa tulemereddwa naye tetunnalemererwa musajja agenda weza mwaka waliwo kye tuyita constitutionalism and constitutional order. Olwaleero mu Uganda tulina constitution ne tetulina constitutional order. Menyera ku muntu waffe kubanga tukimanyi ow'Ekyadondo kubanga tukimanyi ne Uganda yonna kwanza ndi musomesa bwe tubwangamba nti tetulina constitutional order kitya constitution yatugamba ennaku 16 omuntu wabanga omusango tegunatandika wuuli batizi mandato alina okuweebwa ki n'okuweebwa beero za kwako olwa Dr. Besigye akyali muki akyali mu kkomera waba ali mu kkomera kitegeeza ali omubenyi bw'amateeka bw'abaayo omubenyi bw'amateeka ate naffe tetusobola zinga mikono tugambe nti olwokuba amenye ssemateeka tutuule n'ebbali article eyokusatu ya ssemateeka etugamba olaba nga waliwo omuntu yenna alwanyisa ssemateeka omuntu oyo mulwanyise ate okulwana tosobola oyinza obutafunira waawo buwanguzi naye amazima tegakola ki tegakweka ate tegalwawo essaawa yonna Dr. Besigye bamutaddeko ebisangosango bingi bamuteekako ekisango kya rape ekyo ne kiyitaawo waliwo n'emisango egimu gye bamuteekako ogw'obuyeekero ogw'obutujju gyonna gyayitaawo kiba kitegeeza naguno tugenda kuguvuunuka kuba dokita talina muki talina musango ffe kyetubagamba mumuwulirize waba alina omusango mutandika okuguwoza ate bo tebakola ki tebaagala lwaki abawabi ba gavumenti batandika bakwata omuntu nga tebannafuna bujulizi ate ne mugaa tukuŋŋaanya tukuŋŋaanya bujulizi kiba kitegeeza waliwo obumenyi bw'amateeka era ne baganda baffe abanuupu olwaleero abakwatibwa nga muganda wange Yasini Machete yakwatibwa Edimutwe bona bawayiswa baliyo mu bumenyi bw'amateeka lwaki tuyinza okyetegeeza kubanga we bakola Dr. Besigye guno omusango ogwokugamba nti tujje abantu ba bulijjo mu kooti z'amagye kamagiko gabazigiruka baali baagaana okusala omusango ogwo bwe baagaana okugusala bakwata Dr. Besigye era ngamba bannayuganda ne mbategeeza Dr. Besigye agenda kukyusa jurisprudence wa Uganda bwe twogera ku jurisprudence ye agenda kuteekawo enkola empya mu Uganda nga woolabira we yajjawo kooti y'amagye ne bagamba muntu wa bulijjo takkirizibwa kwezi era Dr. Besigye tugamba ffe muwanguzi wadde abamubala basimu wangu bakola amendment naye era under exceptional circumstances we bamutwalirayo ne uli baali bakutwala direct ne kati under exceptional kitegeezera ayina kye yakola olwaleero baganda baffe Machete tebakyasobola bazza mu kooti eyo
tebakyasobola nikye tugamba nti bumenyi bw'amateeka olaba Supreme Court yali eragidde negamba batransferinga emisango gyabo bonna abakola ki abakwatibwa koti y'amagye era okiraba bakola amendment nenga emisango gyabwe tebanyagikola ki tebanagitransferinga kuba eri yali order ya Supreme Court era kye bakola ate bo ne bakulaga speed bo ne bajja ne bakola ekyabwe amendment yayita ni amendment mu kuyita ate bano tebabakola ki bo ngemisango gyabwe tebanagikola ki tebanagitransferinga kiba kisegeeza waliwo obumenyi bw'amateeka era bakikola kaki kagenderere naye tetusobola kutuula eno bayi ne tuzinga mikono tukimanyi waliwo tulinawo bad law ne good laws waliwo amateeka nga gamateeka mabi kati ng'okugeza South Africa waliwo apartheid amateeka gaaliwo ninga yayisibwa nga teeka weeriwa neraba Nelson Mandela balwana emyaka ameka 2 tebawangula kakiba kitegeeza bana Uganda temugwamu maanyi Dr. Besigye mugumu nnyo era yatugamba mulwane mulabe nga bineno tubikuba era essaawa eno tukyalwana era neyo n'omulamuzi baguma nabo tukyalwanagana nabo akyalemedde musango ajja kuguvaamu era ffe tukyalemeddeko tugamba etteeka ligamba bwe riti etteeka ffe tujja kwesiba ku tteeka bwe tuneesiba ku tteeka era etteeka nga ngambye amazima tegakola ki tegeekweka wadde galwawo ebiseera ebimu naye tegeekweka ate oba omugimba tebulwa kukola ki tebulwa kukya bujja kukya obwabwe era Abannayuganda bamale bagambe Dr. Besigye ali bweru ate nga Uganda tuginunudde kuba kigendererwa kyaffe kyakulaba nga tunula Uganda ne Bannayuganda ne baganda baffe bonna abali mu makomera mu bukyamu. Omuntu omunyangambe nangamba njagala ombulize omuziranjovu oyo Sozi wetogera ku Dr. Kano Kizza Besigye nga y'omu ku founders aba PFF. Political formations zonna eziwedde kuva mu reform agenda tugende mu FDC na wonna abadde abibuildings ennyo nga personal brands ze nga bitambulira ku ye essaawa zino nga ali mu kkomera nga tetusuubira kuba maybe nga ayinza okuvaayo kati mukana akaseera ak'emyezi gye tusigaze 2-3 kubanga tutubuka wali realistic alowooza musobola okubanga muweninga ebimu ku bifu including naawe ekikyekyo nga taliiwo nga ne bali waggulu mulemereddwa okubanga muteekawo omuntu ayinza okubanga bamulisa mummwe mwenyinyini mu PFF mukulu ntami tetwalemeddwa waggulu kuteekawo omuntu yes wakinnyonnyodde ekyo nkitegeera PFF tulina abantu bangi nnyo abagwana oba president nena kunyonyodde negamba twalaba nga bannaffe awo batukira ate ffe gye twagala kukyusa Uganda tugaba bannaffe kabagende kabagende mu maaso Dr. Besigye era n'ensonga lwaki FDC yatabanguka abagambwa personalizinze ebintu biboogera tebabimanyi FDC yandigenza ate nga founder member yabavira ajana kola formation kigambi yandigenze senga badda personalizing ebintu kuba olaba nandala mafaabi ne mugulwamuli ati bajja ne batuwambako ekibiina kyaffe oba tuwambako ekibiina kyaffe naye ate founder member ne bamukanyuga ebbali kiba kisegeeza oyo omusajja statesman era teyenoonyeza bibye mubamu ku bantu boyinza okugamba wano mu Uganda asobola okuwaayo obulamu bwe Uganda eveewo ye Dr. Besigye olwaleero nze nsobola okulwanirira naye tesobola kufiirira Uganda ne Dr. Besigye akisobola kivulu lero yali mu kkomera ate is unbothered agamba eddembe ly'obuntu liko oba amateeka gakolebwa nga galina kukola ki okukolebwa that is Dr. Besigye Dr. Besigye atutrainize gye tuli ffe era ffe tetunaggwamu maanyi tukimanyi eggwanga liri mu buwambe ate lirina okukola ki lirina okunulwa leero newotta Dr. Besigye ensigo zaffe azireseewo abagamba twagala okulaba nga Uganda edda mikono gy'Abannayuganda olwaleero kye tutakkiririzaamu kwa Dr. Besigye tukimanyi mujaasi netakkiriza mu kuwamba gavumenti oba twala buyinza na mungu era Dr. Besigye yatugamba saagala kwata buyinza na mungu kubanga era ekyatutwala mu nsiko kyali kukyusa Uganda naye tetwatwala obuyinza ne mundu kati ate mundu ze zifuga Abannayuganda naye ffe twagala tukyuse Uganda constitutionally tugikyuse mu ddembe Abannayuganda babenga baba nga Abannayuganda basobola okwekyusiza Uganda nga bo kwa na Uganda baba nga basobola okwedicidingira nga bo kisiba kitegeeza olwaleero mukulu ntabi bana kuwa emyaka 5 n'odibaga egiddako tebajja kukola ki tebajja kuwa naye ojja n'emmundu kiba kitegeeza era 5 gijja kuggwako era osigale ng'obakoze eki ng'obeesibyeko kale ate ffe si ekigendererwa kyaffe era bonna abakootinga Dr. Besigye bamukwata bubi kubanga ekigendererwa kye si personalizing institution ekyo nkigambye yadda ebbali ne tuleeta kawo General Mugisha muntu nga president wa FDC nze nduddemu maze mu myaka
emyaka nga 15 Wow. mu FDC nga nkyali tukyali mu FDC era bwe twavayo nga tulaba mukulu Nandala Mafaabi kuba nze patron nze yali patron wa FDC ku Islamic University in Uganda ate era bwe twagira tulinenjiza mu PFF neŋŋamba entambula y'abantu sigitegedde ngo wategeera konongiko events ezakola ki ezaaliwo ate tukimanyi ebina by'obufuzi biringanga mmotoka omusajja yagenda najja Nandala Mafaabi namuli ati be bali ba driver bwe bali ba driver we bati emmotoka ne bagiremeramu bwe bagimeramu ne badduka n'ebisumuzo ntubagamba akatubalekerawo ekimotoka kyammwe ne tufuna emmotoka empya egendo tutambuza nga ye PFF kiba kitegeeza olwaleero Dr. Besigye tapersonalizinze bintu era amuli ati n'abeerako nga president era we yabeerako nga president ate bo ne bakola ebyabwe era kyovula nga mu constitution yaffe empya gye twakola tetwawa muntu yenna buyinza olwaleero ne kaabe president waffe oba chairman waffe olwaleero aliko wa PFF talina buyinza obuyinza ate ne watulinawo gye tuyita committee of eminent persons nayo mweri era naye esalawo ate ne tubeera ne regional governments kwanze mu Buganda region mu PFF nze kiraka wa Buganda kiba kitegeeza ne region zendala nazo ziyina ki kati teri muntu alina buki buyinza bwankomeredde kati twakirwanyisa kuba twafuna okuyigirizibwa okuva muki okuva era Dr. Besigye talina buyinza nga ye kiba kitegeeza abagamba mbu is personalizing institutions bakola ki balimba ate tebamanyi Dr. Besigye kwa Dr. Besigye omulabye ebiseera byonna yawagidde bamuwanga kivumbi babadde ba DP ate nga ye wefu DC kiba kitegeeza olwaleero ate ng'olaba abantu abamu kibakalubiza okuwagira omuntu w'ekibiina kiki ekirala balatifu Ssebaggala bonna balinga ba DP bampuuga bonale bompuuga naye nga Dr. Besigye abakola ki kiba kitegeeza is a real statesman is a real statesman ye ali ku kigendererwa kinene tali ku bigendererwa biki bitono Tuddeyo ku bidiyo ey'okutwala ekifo ky'omubaka wa Parliament wa Kyaddondo East. Omuntu yayebuliza nti omuntu aliko essaawa zino muwadde nku nnyingi mu bantu abamu akyalimeyininga nga favorite candidate. Omuntu yeebuuliza plans z'olina ezigenda okusobotolayo omuntu oyo alina strong grassroot loyalty mu kibiina kye kya National Unity Platform nga naye omuntu ayogera ebyo agendeko ekyaddondo East agendeko ekyaddondo East kyalabe ebyo byayogerako tabitegeera nkugambye omubaka talabika mu bantu omubaka takubye olukiiko na lumu kwogera ku nsonga zaki z'abantu ekkubo lyaffe ery'omu Kiteezi B waliwo kye tuyita road maintenance fund oba waliwo sente za maintenance ezisindikibwa ku councils ku districts olwaleero kitegeeza enguudo z'ekyaddondo zonna kira oluguudo lw'ekyaddondo kira Nangabo enfufu ekuba abantu nekiba kitegeeza ate nga waliwo sente zaki za maintenance eyo gyonna mirimu gya mubaka okulaba ng'okola ki ng'olondoola kati omubaka tabaddemu mu bantu kyeki kyenagaye mukulu Ntambi waliwo ojja neweetegereza n'ogamba nkimanyi emirimu gy'omubaka giri emeka giri ena naye nojja neweetegereza omubaka takozeyo wadde ne kasako n'akamu nze banakyadonda oba abantu b'omu Kyaddondo bwe banannonda kyengenda okusooka okukolerako tulina parishes 9 kuzino miliyoni 2 zibanampa emirimu gy'omubaka ngigambye ngimanyi bulungi nnyo era nkimanyi naye nga tukyali mu mbeera eno eya gavumenti okutunyigiriza maama wange aliyeka alina akadaala ke muganda wange asiika capati muganda wange atunda omunaanasi owa booda abantu bano nze nja kukolawo kasako buli parishi njiwe miliyoni 10 bajjengayo sente oba najjangayo sente emitwalo 5 nja bajjangako 1% kiba kitegeeza batuwa 10 mmeka 5 wetumuwa emitwalo 10 abe ng'awaayo omutwalo gumu oba kyali kugira egungi ene gy'omubaka nagambye corporate social responsibility ekyo nkikola giri nagikunyonyodde era ngimanyi nnyo era nabyo byonna nja bikola okulanga mu malwaliro waliyo amaki amalagala okulaba nga amasomero wali abasomesa abalungi abaana baffe bakola ki basoma okulaba nga zino kooti abalamuzi tebeebuzaabuza babeerawo ne babuuliriza emisango gy'abantu okulaba nga abalamuzi tebawa abantu limandi nnene olina gye ne bamuwa limandi ya myezi 3 ekyo tekikkirizibwa afazaali omulamuzi nja kugenda muwabire mu Judicial Service Commission byonna nja bikola ebyo byakulondoola naye nkugambye naye gino mbikola ng'omuntu akulidde mu Kyaddondo nkimanyi abantu baffe embeera gye balimu si nnungi era mbateerewo saka eyo bonna yonna parishes omwenda mbawe miliyoni 10 wena amaloba miliyoni 10 kiba kitegeeza n'emirimu tuba tukulietingiddewo abavubuka tuba tukulietingidde emirimu kuba bajja zikola ki be bagenda ozemanaginga kuba kiba kitegeeza omubaka olina okubeera n'abantu abaddeyo emyaka 5 ebyo natabikoze baganda baffe ababoda babeerawo ku boda baweyo kwa boda kamu mukulu Ntambi obagamba kwa boda omu ku mwaka vuge
bwana akavuga akamaleyo nenga sente muziteeka waneeno muzizza waneeno mugule boda endala kibategeeza basobola boda esobola okulizolovinga mu bo ne bakola ki ne bajeddiza kuba kyetwagala tuli mu lutalo naye tubula mu ate twagala n'abantu abalamu twagala okusitula welfare yaki y'abana Uganda tugenda okutuuka mu Uganda empya nga n'abantu baki balamu ate nga n'abantu bali bulungi nga n'akafiizi basobola okukasasula oba akatonotono okugulira omwana engatto okukola kikubanze ngenda kuba nnondoola eno mu UPE yaffe baganda baffe bamufuna mpola nga ndaba oba kuba njagala omwana wa UPE service gyafuna no private abenga gyafuna nja kuba nnondoola eno naye ate nga ne maama wafunamu kasente akamuwa pocket money aleke genda kusomero nga muki nga muyala nomba katabikoze okugeza nogezaako abantu bababbako ettaka eri gye naggambye ekiti katadde yonna abantu bali mu kulaajana tewali ligottaki between them n'omubaka kati nganze sozi Rajabu nzize nga ne ngamba abantu bange ab'ekyaddondo manene kuba nze nasobera mu kyaddondo mbalegenda okubuuzaawo nti connection yo n'abantu b'ekyaddondo mu kaseera kano eri etya nasomera connect with them oba muli mu nsi zanjawulo omukulu Ntambi ze bwegambe byafaayo byange on tetuli najera wetuli wano wetuba najera banziika seetaawo bwe banziika ate nzaalwa mu Luteete ku 8 ate nze amaka gange gali mu Lusanja ate nasomera kuba primary yange nasomera ku St Francis Preparatory School eri awo Kazinga era mu Kyaddondo awo we nava n'endyoka ngenda ku Naggalama Islamic then neva ngenda Kawempe Muziri mu High kiba kitegeeza oli mwana mwana wewaka mbamanyi COVID-19 lumumama gwe yabayisa obubi kuba nzeera omu kuba director waliwo kye tuyita Luteete Grain Millers ekyuma ekyo kikuba akawunga nasalawo ne tuwa ku bantu ku mmere akawunga ebiseera bya COVID obijjukira nga tuli mu mbeera mbi ne tuzziwa ne tugamba katuzeeko eri abantu baffe bana bavubuka baffe tournament z'omupiira tuzibategekera kuba tukimanyi omuvubuka omu asobola okusucceedinga bw'asucceedinga oba afuna emitwalo 5 ze miliyoni nga 2 plus bw'aba azizza mu Kyaddondo kiba kyekyo kuba kusitula bitono lwero tournament nze nzitegeka nyo mubaka abadde otategeseeko ka tournament wadde n'akaki n'akamu gino si mirimu gya mubaka oba kiki wabula kugezaako kulaba ng'owabeerawo touch wakati wo n'abaki n'abantu bali omukulu Ntambi tusobola okuyiga ennimi ennungi kubanze we nakulira bakadde bange baali bakozi bonna balimi basuubuzi era nnude enkoko nze eza broiler ezo enkoko za broilers neeno baganda bafamu bazitunda ku mwezi gumu ne wiiki emu neze nja basomesa era nina ne bensomesezzaako mu Kyaddondo wennyini abakyala nabasanga bazitunda nga batundira ku mwezi gumu ne wiiki emu ne bamuwa omutwalo ne mbagamba enkoko entusobola ogirundira emyezi 2 bw'ogirunda emyezi 2 ne tutunda mu kiro abazigula tobamalaawo abazigula n'obeera n'omutwalo gumu ebibiri bakola ki bazitwala omukadde ono eyantunze emukoko ye ku wiiki emu ku mwezi gumu ne wiiki emu n'agitunda omutwalo gumu agitunda ku myezi 2 afunamu emitwalo emeka 3 kiba kigeza tusubira bulamu bwaki bw'abantu ninawo ku 8 awo nyininyini mu Luteete nime ennyaanya ninawo half acre waliwo modo yange je nnimiramu nzijamu boxi z'ennyaanya 25 ebyo byonna binera nina abavubuka benjigiriza ne mbagamba osobola okulimira ewatono n'ofuna akasente nga kakola ki kawera ennima ey'omulembe era kyovanga naba ngeze mu sentensereze eyo nakyo nja kiteekako nyesira ngambe gavumenti UDB Uganda Development Bank yongera mu akasente abalimi bano babenga basobola okujja ne bajjayo ko kasente kuba Bannayuganda kye beetaaga sente za PDM Bannayuganda bakozi ne kye beetaaga gubayigirize engeri gye bakolamu emirimu obanoonyeze n'obuki n'obutale onaabanoonyeza obutale olwaleero Bannayuganda tebeetaaga bbawa kuba abakozi olwaleero gubagambe tulima bwe tunewe tukatugeza nga kasooli kiro ya kasooli ebiseera ebimu egula nusulu 10 mu meka mu 5 naye ate ebiseera ebimu kiro ya kasooli neegenda ne bagigula nusulu 7 oba 5 kiba kitegeeza omuntu ono yalima kasooli we ng'adde asubira okufuna 15 aba akoze eki aba agweddemu essuubi kati ogwo mulimu gwa gavumenti okulanga etegeezaawo cooperative societies era nze ndawangeze mpale mbye ngenda okukola twagamba ne twetaaga cooperatives zikole ki ziddeyo ku bitundu omulimi ono waba alime kasooli ng'asubirayo 15 gavumenti emukole ki emugule aleke kufiirwa abantu bajja sigala mu buki mu bulimi alinga n'abavubuka bafune emiki bafune eminu kati agonna amateeka tukola ki tugeetaaga kikiri mukulu Ntambi kye nagambye bino ebintu byetaaga bumanyi tebyetaaga muntu kyakayiga kyetaaga wadde omanyi amateeka
ninga ne economics okola ki omutegeera nga ne history omukola ki omumanyi oyo mukulembeze kivacho wagambye politics is a science of managing society atabimanye ebyo bana Uganda oba watemuwa bukulembeze abatumalira biseera ebibuzo bibiri ebisemba ekisooka oyagala kujjukirwa otya oyagala kujjukiranga munnabya ngalo yali mu byobufuzi oba munnabyabufuzi alina amateeka mu musaayi gwe kyenjagala kuba tukimanyi olwaleero emyaka 10 mukulu Ntambi ffenna abali mu studio wante tugenda kubaawo ekituufu oyina abaana nina abaana njagala abaana bange beyagalire mu Uganda nga bali mu America nga teyegomba kugenda mu America asigale mu Uganda nga ne omuletera passport wali tugeze nomala ogamba tugaba passport genda mu America Canada ne Bungereza tusigaza muntu tugenda ffenna nekyenjagala ogo bagambe olete ofeeyo bakugambe tetulina gye tulaga Uganda gyenjagala kyoyagala kyenjagala kyenfiirira olwaleero kyo wekituukawo ne politics nenkya munnyuka kuba ndi musomesa sinoonya ki sinoonya ndi musomesa ndi lawyer kyategeeza sinoonya muki sinoonya mulimu wabula njagala gattafaali ku nnyaffe Uganda era nze ekyo wekituukira mu Uganda siina kyemmanja naye olwaleero gavumenti eno kyetukoze olwaleero baganda baffe bagenda mu bwakadama si buvumirira ku bwakadama mulimu muki mulimu gyeguli naye lwaki gavumenti nga yateekawo enkola okugeza mu oil and gas waliwo abakozi abakolayo teri mukozi akola eyo ng'asukka miliyoni 4 ne wabawoloda bana bali ehoyima kibategeeza abaana baneeno singa tubateeka mu skills ezo wadde bagamba skills ne skills ate babayigiriza kusiba nviiri kola ki sibivumira naye ate waliwo ekisingako ekyo ojje wano omwana agende Qatar agende Dubai ng'agenze nga specialist oba professional afune miliyoni 6 ebyo gavumenti byeyina okukola ki byeyina okukola gavumenti edakoze ebyo tukoze bubi nnyo kibategeeza eba ekulyetingawo omuwaatwa ono social capital gwe tufiirwa bajjajjaffe abazungu bajjanga wano ne babakima ne batwala ewaabwe kuzimba nsi zaabwe ate ffe olwalira abazimba ensi bebakola ki bebafuluma kakibakigeza olwayo Uganda governance yaffe tukoze bubi nnyo naye era tetujja kwogera bwogezi tujja sigala nga tulwana ogula nga tufuna Uganda fenna gye twetaaze ekibuzo ekisemberayo ddala olondeddwa 226 231 tukomerewo mu studio wano njagala onsiigire ekifaananyi kya Kyaddondo East kyegenda okubeera mu bukulembeze bwo nga nondeddwa abantu b'Ekyaddondo tukomyewo 3 we bannonda Kyaddondo genda kubeera mu modo ekyokulabirwako ejja kubeera abasigadde bagenda kukopera ku ffe eziri sako zeggambye tusaka esobola okufuuka banka after those 5 years kuba kiba kitegeeza abantu baba bakuŋŋaanyiza akasente nga kakola ki nga kawera era abantu b'Ekyaddondo nja basomesa kuba ekikulaakulanyiza maleja we bafiirwa ku kyalo tugamba olwaleero mu Nkulu Ntambi n'ofiirwa ne bakuŋŋaana bagenda okuvaawo ate ono munnaabwe afiiriddwa nga bamuwadde obukadde nga 10 watandikira obulamu ate ng'ekintu kisoboka olwaleero tugambe munnaffe afiiriddwa ku kyalo tulinawo abantu 3 abantu abo 3 buli omu n'aleeta emitwalo 5 kuba emitwalo tugambe ekitono nnyo emitwalo 5 ffenna ku kyalo munnaffe ne tumuwa tugenda okuvaawo nga alina watandikira wabeera mukyala nga mwami yafudde alina watandikira mpolampola nga tukwatidde wamu kale byonna bumanyi bumanyi byagala okuleeta benjagala okuleeta mu Kyaddondo bumanyi sikwogera mu bwogezi teweetisse emirimu mingi nnyo seetisse emirimu mingi kuba mbimanyi sinagenda mu bukulembeze neera essaawa eno mbikola ki mbikola kugambye nnima ndi mulunzi ate ndi munnamateeka abantu mbawolereza sikoma kubawolereza ate nembayigiza n'okulima nembayigiza n'okulunda tegeeza byonna mbikola kale ate bwe bananteeka mu bukulembeze kiba kitegeeza Kyaddondo kye mba nkugambye egenda kubeera mu modo genda kubeera mu modo nga tukyusizza ezenguudo ezenkyamu era bonna abakozi ba gavumenti abali mu Kyaddondo gy'emyaka 5 banneerinde supervision ejja kubeera nga supervision enkiiko zijja kuba nga togenda kutira muntu ku liiso enkiiko zijja kuba nga nkiiko bedmaster wembayita wenziramu omulamuzi wemulumba olwebakumya ekisanjiro ekyokubiri we bakinnimaze nga mbakoledde kuba kye twagala Uganda nnungi bwe tuba twagala Uganda nnungi nze newompa ekisanja kimu n'oŋŋamba weeyongereyo neeyongereyo kasita abaana bange kuba ffenna tugenda kufa kasita abaana bange basigala nga basanyufu ekyo nze sijja kutoma abaana kasita bange basanyufu ebigambo ebisembayo eri na Kyaddondo East wano wetugenda tebana kubanga babata kubanga mukola campaigns naye basuubire ki mu campaigns zino kyotesetese maasawo wewe ziri okumpi zotegeddeko
ebintu ng'ebyo tubeere nga tusiibula bannaffe. Abantu b'omu Kyaddondo kyenyiza okubagambako mbagamba nti mufunye omuntu omutuufu, omuntu amanyi ebizibu by'omu Kyaddondo weba mundu. Nze ndi AK47 siri kisasi kimu sigenda kugezesa bugezi ate wetuba mupiira kubanze era ndi coach natweningako ku kapiira mukuru obudda era ne ku national team okwo ninako mvuka mwita matologias Semakula yonna mujja tololo Academy bakaita 2 Vine Soccer Academy lwakuba kati nayo tujja kugenda olinkyaza nga program yekyo tujja kubyogerako era ndi munnabyamizannyo omukukutivu era bannakyaddondo ambagamba banonde bagenda kuba balonze striker Messi agenda okuteeba amagoolo atagenda kubeeraawo yebuzeebuze kuba tukimanyi bwe tuba tulonda abaka ba parliament tulonda national team. Bwe tulonda national team bannamwe basindika ba Van Persie basindika ba Lionel Messi basindika ba Thierry Henry ate mwe muleta ba Maguire so abantu be Kyaddondo mbagamba musindike eyo omuntu asaanidde okubeera omubaka wa parliament temusindikayo bantu kinyumo bwe tunasindikayo abantu kinyumo Kyaddondo yegenda okufiirwa ate ne Uganda yonna nakuba omubaka wa parliament obeera mubaka wa Uganda yonna tobeera mubaka wa Kyaddondo yokka okubanga bye muteesako mu parliament no budget gye mukola eyamba abantu be Makindye eyamba abantu be Kira eyamba abantu be Kawempe eyamba abantu be Kampala kibakitegeeza fenna tukwatize wamu tulabe nga tununula nyaffe Uganda nenga namwe abantu be Kyaddondo muyina ettaffaali lye mutaddeko todduka kubanga bagamba nti politics on aliveredde ate oli musajja alooya yamanyira okubeera mu season mpola eri ozze mu byobufuzi ebiddugaza bijja kuddugaza ogaana okukomawo amakulu ntambi politics mubaddemu sigaye mu FDC mazeemu emyaka 15 mubaddemu kintu kyenzizeemu siri muyiga mu kyo era nkugambye mbadde patroni w'abaana aba FDC okumala abayizi aba university okumala emyaka 10 kakiba kitegeeza mbimanyi era nze nagaye wakuba abantu bagamba politics but nagambye definition of politics is a science of managing society kuba kibaita politics sibyabufuzi byobufuzi bibi nnyo abogera batu tebabikola ki tebabimanyi kati this is managing society ate obwa ku managing society mbusobola omulimu ogwo kiba kitegeeza abantu b'Ekyaddondo baneesige n'omulimu ogwo era nja gukola nga seetiiriridde sigenda kubeera nga nnyongerezako ku bigambo ebya Council Sozi Rajab okujjako kumwagaliza ebirungi of course wabula mutemera kubeera nga muvaawo mbalina kuba mbawako kubumu kubaka bwa bannaffe abateekamu ssente olunaku olwaleero mubamu ku bo mwe muli bannaffe aba Smart Access bano bali mu ggwanga eryo erya Canada bannaffe abali mu ggwanga erya Canada mulaba show eno okwongera okubajjukiza bano aba Smart Access ababagamba nti basobola kubanga baba deliveringera products naddala ebyemmere okuva mu ggwanga erya Uganda nga biri frozen for example nga amatooke ago kasooli muwogo katunkuma lumonde njogere kindeke kivanira blue band kale kwegamba buli kimu n'ebibeera bya nnyanja nga biri frozen bagenda kuba babikutuusako wennyini ewaka ewo abali mu bitundu nga bino Toronto, Scarborough, Kitchener, Niagara, Brampton, Hamilton, St. Catharines, Kingston, Windsor, London awamu ne provinces endala wekubira bukubizo ku namba eno yessimu +1 437 3327894 aba Smart Access bano bajja kubeera bakuyambirako ddala kubanga bakufunira products ezo okuleka ddala ewakaawo ate nga bakola ne kibayita ekya catering services abalina emikolo nga bulanga timulina budde bwa kufumba bano osobola okubeera nga obapangisa ne bajja ne babeera nga bafumba ekimere ekiviirako ddala wano nobeera nga ofuna feel ey'e Uganda nga tojulirira kubeera nga okomawo obeere nga olya ku ttooke bano bali kutuusaako bulungi nnyo so obeera nga obeeyuna bannaffe abokubiri bannaffe aba muno watch yegamba eti egamba nti ku mitwalo 3 egya Uganda osobola okubeera nga osubscribinga nayo obeere nga ofuna films enjogerere mu ba VJs ba Uganda bonna ba VJs ba Uganda bonna bali okwo tebayiri walala we bali sote muntu akubeera nga akulimba akubuzeebuze mbw ate kwata link eno nze mpayo 10 mpayo 1000 beere nga nkuwa firimu za Junior oba uliyo oba Emmy oba Jingo nedda beera nga wekwata bwe kwa simu no watch o downloading application ku masimu ku iOS kwe tuli abakozesa iPhone genda ku App Store downloading application abali ku Android genda ku
Google Play Store downloading application yaffe, namwe abakozesa smart TVs mugende mu downloading application yaffe kweziri ku smart Android TVs ezenjawulo, namwe abakozesa browsers ezenjawulo nga Safaricom oba Google Chrome genda ku www.munowatch.com. muzimu ku films zenjagalo berengo olaba genda mu VJ Junior films, of course impitirivu za uploading over the weekend ne midweek njo butazimalayo bulungi nnyo ne impitirivu mulimu ne seri ez'amaanyi olina okubeera olaba chief of staff bakongeddeko obutundu obuwerako. VJ Emmy naye kwali bulungi nnyo genda obeere ng'omukeberako jingo n'abalala films tezeesittaza z'osobola okubeera nga olaba awamu ne famire eyo. Bannaffe abalala be ba Biva Organic bo bagamba nti kulwa emmere bakozesa mmere ng'eddagala sako n'obutonde ku ndwadde ez'enjawulo. Abaagala ka wake up call twogera ku baami abeegaya mu size abatwala mu kisaawe abakosa ku nkola eya masturbation sako n'endwadde nga ezo basobola okubeera nga babayamba. Namwe abakyala balina endwadde ezammwe ez'omu kisenge bana ba Biva Organic ate beekansa okubanga bazikolako. Abalina endwadde endala nga allergies, senyiga atagenda okuziira, asthma, kusiibwa mu nnyindo, abalina emigejjo, abakyala abali embuto, mwe mulina endwadde zammwe ez'enjawulo bana tebazikolirako ddala kuwandawanda, butaba na maanyi, fatigue n'ebirala. Abalina lung problems, abalina sinuses, abalina pressure amasavu mu musaayi, atalina mabere ng'oyonsa, abalina endwadde ez'amatu ez'amaaso sako n'endala, abana ba Biva Organic bw'obeera weesiga Dr. Senjo gye bali awo Emmengo batuukirire butuukirizi ogenda kubeera owona kubanga bagamba asiika obulamu tasizaako ddala mukono. Abasembeyo ddala bannaffe abanana herbal mouthwash bano nga bagamba ku ndwadde ez'amannyo, owunya akamwa, olira sayidi emu, bw'obeera osenya ovaamu olusaayisayi mu bibuno n'endwadde eziringanga ezo nga za mukamwa, kozesa Nana Herbal Mouthwash. National Drug Authority yamuteekamu okubeera obwesiga okubanga abeera katale, beera ng'omwesiga agenda ku pharmacies ne drug shops mu ggwanga Uganda, naawe ali ebweru w'eggwanga genda mu outlets ezireeta ebintu okuvaako e Uganda. Tugenda kuba nga tusukka wano ku lwa Katonda n'ensi yange tubeere nga tweyongera mu programs zaffe eza bulijjo ku Kasuku Live. Sigala nga okeberako obeere ng'olaba ng'osharinga ng'okomentinga okutuusa tunaba nga tukomawo. Mubeere bulungi. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sirowooza nti ogwo mulimu gwa muntu yenna okumpa amagezi ani gwenkolagana naye. Waliwo abangaalukwago wa ntalo bwompita bya ntalo oba onkoze bulungi. We shall ban Swahili as our national language. Tubagamba bulijjo nga buli omu agamba tebimukwatako. Love Uganda. Why love Uganda? Because you need it. Well done, Mr. Politician Man.